baby girl, have a seat. Ela wenchomba nyingiddewo ne part 2 y'omukolo. Welcome back to my YouTube channel. Banange nze bambita Babinels era waneeno ku social media. I am all about marriage, faith and motherhood. Ekitambudde ku social media nga kikolagana ku bufumbo, nga kikolagana ku bamaama, abaana, oba kikolagana ku bya church, abayimbi, balina akapyaki, balina concert, balina kinayo okusingira ddala mu by'obufumbo mbanyingiddewo. Kati kugamba nti mukwano betunabakuloba part 1 ya Carol Nantongo omukolo patron yagenze dda ku channel era osobola ogenda wansi awo n'obeera ng'ogulaba from the beginning. Oba tonnaba kusubscribinga kugamba musubscribinga kubanga bingi bibeerako nnyo wano ku Babinels YouTube channel. Wobanga tonnaba clickinga notification bell tekakaaka akadde kakuyambako okufuna notification tuli kaseera we mbataddeyo video gwe aba omukwabo abasoose okugifuna ate video giweka like esobole okubeera ng'ekola ki ng'etambula awo wonna. Nkwanyiriza nnyo mukwano gwe wobanga oli mupya nga tubeerangako wano. Welcome. This is a safe space for everybody. We are all about marriage, faith and motherhood. Kakati mukwano enono ye part 2 y'omukolo gwa Carol Nantongo okugenda maaso awo. Twakomye nga twebuuza omugole anaakyusa oba taakyuse. Mukwano Gomesi y'okusatu yayingiddewo dda era wano maaso ogenda bba ogiraba gy'ayambadde. Wakomenti nze dda Gomesi ekyakusingidde so far yabadde ya green oba yabadde ne ya floral. Kati mukwano ne Gomesi ey'okusatu yafulumye dda naye n'omuko njagadde mbamulageko clearly ndowooza mumulabye emabegaawo kubanga mugamba mutulaga bakazi bokka ate abasajja n'abasajja nabo mukwano babaayo era mbabalaze kakati. Abanye tukwengalo mubande nchira w'obudde waggulu mu matami. Yoyo! Oluyimba Ntongo tujjadde kubedda kuba n'omuyimbi yaluyimba era tumwagala. Kalo ogambeza? Yigamba olubuzi eby'ennyimba ng'obisi. Kati n'omulenzi mpozi mba muwomuzindaalo. Bajja kwesa obugumu nkale yaniriza boyi abadde byali bakeera ekyomugenesi amaana obugatulwala omanze nimba oluyimba lulamba embereta osesiwati neyekubira essimu biwendeyo maama byomuyita asanyusa okulabako ewaka tebawugakabo omwabbi wano yaŋŋamba ali tusaaga enamugamba lunaku lumu nja kwogera kwogera sebe tukube engalo boogera kuoyo omwami mutwali tutambula naŋŋamba ngenda kukimuba mugwe nabe tugekyogedde naŋŋamba oyinza okulowooza nti byowala naye ate lukumbi namugamba osaaga naŋŋamba ngenda kukimuba mugwe ate sigenda kukyala oba ngenda tuukiriza byonna yaŋŋamba ebigambo ebyo naye nalowooza nti oluyimba naye agenda ogenkamba olwebirabimagebika kyokka tumaze okugiwaka thank you so much for coming home. Nawakala kwagala niyiza esinga mbambi engalo n'akamuwabo omukyala omuganda oyo bwatyo bwakikoze naye nga mu tent ekiri eri vibe on vibe. Kakati newenjogerera omugole ayingiddewo ne Gomesi endala ngayo nno leero alabikiddeko mu red and gold. Yes, abantu abagala red kati bagenda kuba engalo juu naye nze nganze by the way red is not my piece of cake. Kiranga red pinky tebinkolera nnyo era nze mweno Gomesi
tenkoledde nnyo nga gomesi ziri eri endala kati nawe osobola olekawo comment yo kati mujjukira Desire we yayambala gomesi ya pinki nabeera nga alabika oba alabika atya nga tetumanyi oba anyumye oba tanyumye oba kiri kitya oba kiri kitya neno gomesi nayo wendabikidde eri ewatyo she's looking nice but kati omuntu ayagala red aba asobola oku appreciatinga eno gomesi ng'omuntu ayagala pinki wa Desire we appreciatinga pinki ye mwendoza mujijjukira bate mujijjukira emikolo gyonna egyo ngiina wano ku page yange osobola ogenda wansi nobeera nga oscrollinga mukolo gwa Baby Gloria gwani gyonna kwegiri gwe if this is your cup of tea mukwano beera nga subscribe button okanyiga bwatyo naye omugole walabikiddeko mu red white and gold kwegamba ekiddala nekibira nga buli nduulu ekuba abagole bazinye nnyo manya abantu badde nga bali very happy Metro nayo mulaba yambadde white and red awo bonna okubeera nga agezako okubeera nga asikayo omugole obanga agezako kumachinga omugole ate era nga omuntu abayingiza tabadde mulala okujjako Winnie Nwaji n'akayimba ke kano koze ow'olukwano kano bweze ab'oluganda manyi neemanyiza chachi naye nga ezo ennyimba bwezityo ze zimuyingiza naye nga abantu basanyufu decoration ndowooza omulaba mu background abeera asikayo ekifaananyi bulungi nnyo nnyini ddala nange munebazeko mungambe ngasaka amawulire videos ezakabindo mugiraba muzigo clear video clear omugole bamutegera bulungi omulaba nti yeye kakati n'omukolo gwo gukyagengera ddala maaso banange beera nga weekumirako wano tovaawo notification bell giteekeko buli kimu do all the good stuff on this video evirenga mukolola ki ngetambula ate bakulaba video yasoose weri wansi omukolo gwa Joseph Becky kweguli ogwa Baby Gloria kweguli ogwa Desire kweguli ogwa Miss Uganda kweguli kwegamba eno page yentuufu eyokubeera nga you want to be inspired mu bufumbo oyagala getting married ne social media edita negativity yeka wano tuli mu positive vibes zokka mu bufumbo naye nga omugole red naye tamukoze bubi I must say tamukoze bubi anyumi just that nze red is not my color but she is really looking beautiful era tugamba Carol Nantongo onyumye nnyo ku mukolo gwo makeup mumulaba ali on point jewelry wenviri atambudde bulungi kwegamba ekintu yakiplaninze kakati nno munange tobeereyo ngolowooza mbuno kuno kwantula nedda ddiya kuno kukyala mwana muwala ali mu kukyala tuli mu kukyala kwa Carol Nantongo wano wonna not introduction no kukyala oyinza okulaba nga tuziza gomesi wano ne wano nolowooza mbu kukyala nedda mukwano tukyali mu first mukolo customer engagement proposal odda kukyala kakati njagadde mbalakeko gomesi zonna wano nga bizitambudde eya green yasoose naddamu eyo ya floro bwatyo nabeera nga ayingidde mu ya red gye tuliko essaawa zino kati mukwano teekawo number what is your favorite naye nga byebyo ebitambula awo wonna ate era nga n'abayimbi bangi nnyo abayimbi ba kadongo kamu abayimbi baati abayimbi ba R&B abayimbi baaki bonna ku mukolo bazze kyokiraga nti munaye mwana Carol Nantongo muntu w'abantu era abayimbi banne bazze waliwo abayimbi beolabye ku mikolo naye nga abayimbi banne be batono nnyo naye kuono bazze muwe n'obugato bwa oba baby yali wakeera enkyomugemese muwe n'obugato bw'abaana I call him my baby my black coffee omwanyi terimba my heart beats olwo luyimba lulamba embera etabuse Stewart neyeekubira essimu omukolo gwo gukyatambulira ddala nga nno yoyo mukolo gwaffe by the way if you noticed buli muyimbi afulumye n'akayimba k'omukolo twatandikira ne Levikson yafuluma n'akayimba Chosen Becky yafulumye n'akayimba kati nono Carol Nantongo alina akayimba k'omukolo kati munange wasawaizire nayo wonoofuluma omukolo nga bafuluma n'akayimba simanyi gwajjo tubulira naye nga omukolo gwo gutambula bulungi nnyo nyini ddala omugole okunyuma kwokiriya emperegeze muziraba nazo zinyumye bulungi nnyo kugamba nti I am Baby Nels and here we are all about marriage, faith and motherhood ekikolagana ku marriage wano tubaawo nnyo emikolo gitambudde obufumbo bugenda butya onayogedde ki
bono batabuse tukoze tutya kwegamba ebintu by'obufumbo tuba tubajja wano nga tubazzaamu amaanyi tinaawe gyonna gy'onoobeera nga oyagala kufuna bufumbo wano obufumbo bulungi kyobulaba tubuleeta ne tubeera nga tubagamba basere babwe bamumanyi nabo obufumbo babwagala era babuyingira nolwekyo toggwa mu maanyi nawe beera ng'osaba lulibu olwo n'olunaku lwona bwe lujja kutuuka obeere nga okola ekyo. Naye era nga bwe nabadde nkugamba gyo emikwano gy'abayimbi basereebu ne banne bazze bangi bazze mu bungi guno mukolo abantu babadde bangi mu kukyala kwemmanyi naye nga Pastor Bugembe bw'ati bwakoze.
omukolo gwo gukyagendera ddala mu maaso era abali eyo nga bakyebuuza bannange akyakyusizzaako Michael Gomez oba alina ekirala kyagenda okwambala. Byonna ngenda bba mbireeta era wanaaba akyusizza oba waliyo keeki anaasala keeki ng'okwanjula byonna ngenda bba mbireeta. Omukolo gukyatambulira ddala mu maaso. N'olwekyo beera nga weekumira wano. I am Baby Nels. I'll see you in the next video. Bye bye for now.